الشرك نوع من أنواع الظلم. النوع الثاني من أنواع الظلم أمتكو غوكو بالمتكو جوب اليازامانيا ظلم الإنسان لغيره. ظلم الإنسان لغيره وباليازامانيا أمونت واقولا كبالالا وبمتكو وهذا أوسع أنواع الظلم وبيقسينغو كبو مغازي متكو جوب اليازامانيا وبيقسينغو كبيرو مغازي إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى زمان يا بنت كنت كنا يا بنت بوبو كنا بوكا بيجازا abantu bobo kana bokka beri azama obulyazama yobusingo kubeera obungi bantu ku bantu nenga nabo bugenda kusasula nabagamba wa hatta ne bibera bisoro bigenda kubeera nga bisasula obulyazamanya obusembayo muteko gwo obulyazamanya dhulmul insani li nafsihi dhulmul insan li nafsihi obulyazamanya omuntu ate yebwe yekolako yeye nyini kati omuntu yeryazamanya atya bitarki almamurat kulekayo buli kyonna kyebamugamba nti ekyo kirungi kikole wartikabi almaasi n'okwebagala ate kyebamugambye nti kyakabenje kati oyo aba alyazamanya mwoyo gwe ye kenyini okuleka ibadaati z'olina okukola okuleka sunan okuleka obugabi ng'osobola okugaba osobola buli kyolinako obusobozi nga kikusembezeewa Allah n'okireka gwe kenyini gwe baweeryazamanyiza era ogenda kwejjusa olunaku ogamba kale subhanallah kale singa wano nayitirizaawo singa wano nayongeramu singa kino nakyongerako singa kino nakyongerako oluvannyuma lw'okulaba ng'ebirala byonna tolina kyosigaza kubanga والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا نولekyo obulyazamanya amanyi babuteekulamu egyo emiteeko esatu arraisiya al asasiya emikulu wa baqiyatu anwa'i dhulmi emiteeko gy'obulyazamanya egisigadde tandariju tahta hadhihi al aqsam yonna giyingira wansi w'egyo emiteeko gy'obulyazamanya emikulu esatu dhulmul insan li rabbih obulyazamanya omuntu bwakola ku Allah we wa dhulmul insan li ghayrihi obulyazamanya omuntu bwakola ku mulala wa dhulmul insan li nafsihi n'obulyazamanya omuntu bwakola ki yekolako kitukwatako ffenna okubeera nga twewala obulyazamanya obw'embeera zonna.